Abajasi ba UPDF abaleteddwa RDC w'e Kayunga Elijah Madoyi bakubaganye n'abajasi abakuuma Ssaabanyala Major Beck Kimeze Mpagi. Owokubiri okukakana ng'omujasi wa Ssaabanyala Joseph Mubiru akubiddwa omutwe mu kanyoolagano kano. That is not respecting a person. Omusajja amusirikale wa Ssaabanyala kati bakuba waaki? Kulwanagana kwavudde ku Ssaabanyala okugenda ku kibira kya Bajjo ekya gavumenti mu ggombolola y'eggalira y'e Kayunga okulemesa abamu ku bagagga abagambibwa nti baalinako obwannannyini nga n'abatuuze abawangaalira mu Kayunga tebabakkiriza wadde okutwalayo ente okuzirundirayo n'okusenya enku. Is this your school? Coming to me, private property. Naye bwe boogera eri ate bava mu ezo meeting ate nga bagenda ate mu meeting zaabo bennyini abaagala ate okutwala. Embeera eno ewaliriza Abanyala okuyita olukuŋŋaana lwa bannamawulire era batangaza kukyaviiriddeko okulwanagana kuno. RDC yajja n'abasirikale ne balumba butereevu okwagala okukuba Isaac Ssaabanyala amasasi olw'okuba yali alwanirira omuntu owa wansi. Waliwo omukuumi wa Ssaabanyala gwe baali baagala okutikka ku mmotoka n'abalemerera. Katikkiro w'Abanyala Martin Luther Senkatuuka n'abamu ku baminisita n'abatuuze mu Kayunga baweze nga bwe batagenda kukkiriza ekibira kya Bajjo okugenda ng'ebibira ebirala. N'abaserikale emmotoka 2 nga bazze nga balinga abali mu lutalo. Abaasiba abakwatamu amataka gaabwe mu forest reserve olabira ddala nga ye bali kumukozesa agendera ku tyunizi zaabwe. Era byonna ebyo mwawulidde ebyo nze nsuubira nti n'olutalo lwabadde lwateereddwa RDC. Edda gavumenti yayinanga barenja olwaleero ate abeefudde barenja beebo abasajja abamaamidde ebibira by'eggaliraaya. Ye RDC Madoyi mu kwogera kwe ku lukomo lw'essimu asekeredde Ssaabanyala nti ettaka bwe liba lya gavumenti Ssaabanyala abiyingiriramu wa. Ate ettaka lya foresi ate bikwataganira ginooli bwe libeera nga lya foresi nga bw'oyogedde. Ye Ssaabanyala Major Beck Kimeze Mpagi owokubiri ategeezezza nga bwe baamukwasa obuyinza obukuuma ekibira kino newankubadde waliwo abaagala okumutuusaako obulabe. Naye kati omulimu yakukwasizza nze omusirikale omutendeke. Bwe kyentya okufa teeka bankubidde amasimu basindisa emesegi bantiisatiisa. Omwogezi w'ekitongole ky'ebibira Aisha Lubai ategeezezza nga bwe waliwo abafere abalina ebyapa ku ttaka ly'ekibira. Naye nga abafere bo gye bali abakuna fake titles era tebakulimbanga n'ofuna title mu kibira ojja kuba okoze loan. Benga ekitongole tetutunda bibira ebikulanga ebyo tibikkirizibwa kubanga wabeerayo enkaera zonna waliwo engeri David Musisi Kalyankolo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.